Bya omukyala Rema namakula okuberanga omwana we face yalabidwa bibino tubikuletedde awo wennyini woli ate munnange ku side yemu eya Evlyn Namulondo ono kidonyo wa Rema embeera yene Eddy Kenzo nayo amazima gavuddeyo yabyogedde tubirese ebya omukyala Farida Nakazibwe embeera ye eri wakati ne Bruno K nabyo nsozewo mbikuletere ate ye omukyala makula Suzan Bujingo omukyala wa Pastor Bujingo okugobebwa mu nyumba naye bwino tumulese mazima ddala ekitufu kyeki bibino today nga tutandika gwe omulungi nkubaza okuberanga ate olinaffe wano ku Clarity Source 256 nkwebaza ejo jona jokola mukwano nenkugamba nti wano wakawaka gwe yakotekatako wogenda okuberanga osanga the best information if it's all about your celebrities wano wogenda ate munange gwe okukisanga. A happy belated birthday to Julio delivered monange owabizu simunai happy birthday kakati inga tutandikidde wa munange gwe alina munange omukyala Farida Nakazibwe yagenze nakola ekintu buli omu kyeyasigaddewo nga gamba bannaye amazima olowooza tagwogedde indirectly anti wetwogerera omukyala ono yagenze maaso ku page eya YouTube natekayo ebifaananyi bye ng'ate akayimba ka Bruno K olwaleero mbaga ke kaliko abantu ne bagamba bannaye akyatudde akayimba bakamuyimbidde bannaye ffe tubitegedde bulijja byegaana olaba n'omwana yamulabirira munnange kino fete twakijulidde ne tugamba nedda katulumbe tumanye ddala amazima omukyala yabadde ategeeza ki naye okusinziira ku nsulo ezesigika eziri okumpi n'omukyala ono Farida Nakazibwe bo bategeeza ne bagamba nti omukyala yabadde agezaako okupromotinga kayimba k'omukulu ono Bruno K era nga iki yabadde agezaako okukola nti akayimba kano kambaga ate naye engeri gyambala gomesa ezo Maria's Bridals ne bikwatagana bukwataganye ate ye omukulu Bruno K naye naava nagamba nti obubuntu butini Farida nzo wange gwe manyi abukolanga naye nga yakomekedde agamba bamikwano tebajja kubeera nga te bagenda maaso n'okubagamba ekyo kyemwagala muwulira bajja kubagamba mazima wabula bonga bobo fani basigadde mu comment section ya Farida ku YouTube bagamba bannaye we can't wait emikolo ffe gituwuube oba beyogera ku myaka ebyo batunaabirabira eyo naye ffe emikolo tujagala naye nga bambi if it's about love if it's not about age ffe Farida bubeera wasaawo bwotyo mukwano tetukulinako buzibu bonna nga tugenzeko bw'omukyala Suzan makula omukyala ono yasinzira ku TV ya mwami we tugamba omwami tuba tugamba omukulu omu yeka Pastor Bujingo wali ku Soul TV waliwo video circulating ennyo nga yagamba nti bannange bamulamu ne bamujja ye nga ali mu karumu kamu ne bawe temusobola balemesa kola mbisambi munnange omukyala ono ka video ako ka raising a dust abantu ne bagamba omukyala ono ayinza tekuwemulira ku TV ne batandika okutambuza nti mbu n'abalamu babadde bagambye omukyala ono ennyumba katu mufulumye tumulage nti tulina amanyi munnange olwakavayo nga luli confirmed okuva w'omukulu Bujingo yennyini ebyo byanjwanjwa balimba omukyala ono gyali maka era afumba bulungi ennyanya nnyini ddala tewali buzibu bwonna bakyali babiri ekintu kino ekyomukwano bakikwasaganya ate yo nga tuvudde ne tugendako ewa Pastor Mondo munnange njagala okujjukiza nti omwami ono jjukira kooti ya Musa Moninga wabula ye tomunyumiza ati ali ne kofi olamidde ebya kooti anaabiraba luvannyuma munnange okujjukira omugezi radio okugendera ddala maaso nagamba gonna omwezi tubeera tujjukira the legend Moze radio wabula omwami oyo gwolaba mu kifaananyi ye mwami Washington oyo gwawulira mbuyimba nga bagamba Washington omukulu omu ku baali abamanya nnyo mu bulamu bwa radio nga kituuka ku music omukulu oyo abeerawo wabula bagamba nti hard disk y'omugenzi omukulu oyo Washington munnange ye yagitwala jjukira olugambo writing nti omukulu oluvannyuma lw'okufa ebintu ebiyitirivu byabula era munnange abantu bakonfomize ne bagamba nti oyo Washington ye yagitwala wabula ffe tetumanyi kiva kusaidye wabula ekyenavayo nabyo tojja bikuwa ate ebyomukulu wizomanizo okubeera nga yamisinza okubeera nga omugenzi ajjukirwa nabyo yavuddeyo n'agamba nabadde n'emirimu munnange gyabadde gyentambuza naye ate nga si bwe
kito bwe kiri nga bwe mukirowooza. Era munnange ku mukulu w'izumaniza ennyini omusajja ono omukwano gumutute ku leve endala post eziyitingana za mukwano mwelere ye n'owooli omukyala Lady Kola nga we nakutegeeza mabegako bannaye mu message obulaba saagala nabbo kusomera bannange love bw'oba toli mu mukwano weetaaga ogwemu kubanga wizo gumutute ku level endala ate nga tugeza mu industry eya media eno yennyini gye tulimu munnange omukyala Zahara Toto DJ Zato abamutegeera tumutegeera ddala omukyala ono akola ku NBS era tumumanyi bulungi omukyala ono she pushed ahead anti wetogera ayina Zato events. If it's about music nga mukolo go party anything you should call Zato. DJ Zato ne Zato events are there to do this to the full. Wetusese ne tugendako mu the Sebunyaza otwetoga ku Rema namakula Aliya Sebunya n'omwami Sebunya Hamza nga tugenzeyo munaye bifaananyi byabadde nga biyitingana ebya Hamza nga situdde bebe nga Rema ali ku bebe munaye njagala okutegeeza nti eyo yali hakiika era nga abasinga bwe bafunira omukisa okulabako ku bebe ono bwe yali afaanana wabula tewali na wamu fesi ya mwana ono bwe yalagibwa tobadde tokyali awo ebifaananyi nga tabitandisa oyitingana nga ba in-laws tebatandisa obireeta yono mwana wabula fe we are here to clarify oyo siye mwana munnange oyo just yali mwana mulala ate nga tukyali ku mbozi eno yennyini era Rema namakula munnange yavuddeyo ye n'agamba nti nedda bannaye ebintu bino temubitwala ku level ndala omwana si yoyo first wetunaba bagibalaga tujja gibalaga omukyala ye Evlyn Namulondo era nga ono wetubeera tugera ku Rema naye tetumulekayo y'omu ku bantu abali close naye yavudde n'agamba yes ebigambo byayogerwa mbu nayawukanya Rema ne Kenzo things are not real bana ababiri bombi bali bakwano bange era sina n'omu ku bo gwe nagambako nti yawukana nono era bye batambuza afunira Rema Dr. Hamza nabyo si bituufu omukyala ono bambi omusango yagwejjeko ne yeewozako omulungi tewelabira okusubscribing anoonyigane notification bell comment section ebeerawo wansi awo munnange kubanga olinafe okuva gye tutandikidde paka wano see you bye bye.